Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana Lugonvu muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Nkuwaniriza njagala kubaza gwe mulabi wa Lugonvu's Show gye sinzira okubeera ng'otulaba mwebali nnyo mwebalire ddala nze Ssentongo Frederick Lugonvu. Bingi ebiriwo ebiri mu Uganda n'ebiri wabweru wa Uganda. Eno akakuba bwe katonnya omusana bwe gwaka bwe katonnya bwe gwaka naye nga gwazeemu. January tumuwuliddemuko etonnya lumu ne gwaka nnaku 6. Gye gukomye okwaka ne mu nsawo bangi balaajana. January tabadde mwangu newankubadde nze gamba nnyo nti ebiseera ebisinga tetugenda kufuna kaseera kangu. Akaseera kolimu koyina okunoonya butya bujja okukayitamu. Olunaku olwaliro njagala okusooka okuyozaayoza abafuuse ba landlord n'abafuuse ba landlady bangi babadde bankubira amasimu ku estate gye twabalaga ey'ebboza mikwano kiri leeti zaaweddewo. Tujja kulindamuko waliwo abaafise waliwo already ababadde baweereza bambi ssente zaabwe ne bazimalawo naye ndowooza tujja kulindamuko tulabe ate bwe tujja okuddamu okufuna bangi. Waliwo abagamba mwami Lugonvu nze ne Kampala nze ndi w'e Mawogola ndi w'e Ssembabule ndi w'e Masaka ndi w'e Lwengo ndi w'e Kalungu tufunireyo mu Masaka awo mu Kalungu awo mu Lukaya awo nja kulwana okulaba oba oli awo kinaaba kisobose naye nga mu kaseera kano estate waaweddewo zonna ze twabadde tulanze zaaweddewo n'olwekyo bwe kityo bwe kiri. Naye olunaku olwaliro ngenda kwogera ku nsonga zino kubanga ebibuuzo bino bibaddewo nnyo ate nga bangi bakola ensobi nga tebeebuuzizza, bangi bakola ensobi olw'excitement, bangi agenda okutuuka okwejjusa nga kikeerezi takyalina kyasobola kukola. Ekisookera ddala kye beebuuza nti mwami Lugonvu kisoboka okugula ettaka lyange ne ndigula mannya ga mwana wange? Kino abakazi be basinga okukyebuuza nti nsobola okugula ettaka lyange ne ndigula mannya ga mwana ne sirigula mannya gange? Ansa eri nti osobola. Osobola. Era osobola okukola ebyobugagga byo byonna n'obissa mannya ga mwana. Tugenda kutunulira ebirungi ebikirimu n'ebibi ebikirimu. Ekirala mwami Lugonvu nze Ssentongo Frederick Lugonvu njagala gula poloti naye njagala tugigule ne mukyala wange ebeere mannya 2. Ngenda kulaga ebirungi ebikirimu n'ebibi ebikirimu. Ekyo si kyakubiri. Oba nze Nankinga Gatuludu Mulondo Senfuka nafunye ssente zange njagala gula poloti ebeere mannya 2 agange ne bba wange. Oba bba wange agamba poloti tugise mannya 2 nze naye. Kirimu bulungi ki? Kirimu bubi ki? Ekirala kye tugenda okutunuulira mwami Lugonvu nagenda okusanga mukyala wange nga yagula akapoloti. Twabadde tuteekateeka okuzimba naŋŋamba ssente z'olina mu kifo ky'okugulako poloti tuzimbe zijja kuba tezikyawera. Tuzimbe ku eno poloti gye nagula edda. Okuzimba ku poloti gye wasanga ng'omukyala yagula dda eri mannya ga mukyala, oba gye wasanga ng'omwami yagula dda eri mannya ga mwami, naawe n'oleeta akasente kakwanye mufuuse ba mukwano n'ogamba nti tutandise okuzimba. Ekyo kyakusatu. Ekyokuna kikomawo mwami Lugonvu ettaka naligula mannya ga mwana naddala kuba ataata naye nagenza okukizuula ng'omwana si wange. Nagula mannya ga mwana naye nagenza okukizuula ng'omwana si wange. Kijja kitya?
tutandikire ku nsonga eri ey'okugula ettaka mu mannya g'omwana. Ebirungi ebikirimu bye bino nti waliwo famire nnyingi nga bw'okeera ku makya n'ofa omwami oba yakuzaalamu ng'alina n'abaana abalala, alina abaana nga 10, gwe olina akaana katya kamu. Bw'akeera ku makya n'afa, ebyobugagga byonna byolesa olw'okuba nti muli bafumbo bajja bigabanyagabanya, olabe nga naye afunako share, ojja genda okwekanga ng'omwana wo oluusi anyigiriziddwa. Waliwo na wangi ng'okutunda kwabafuukira ekizibu, nga woofiira bagenda kutunda ebyobugagga byo, omwana wo asigale mu bbanga. Bw'oba ng'oguze ettaka eryo naddala nga liri mu mannya ga mwana, kitegeeza omwana y'alina obuyinza yekka okutunda. Era singa oli yeepampalika n'agula ettaka kubanga taata atunda, ng'ettaka ly'atunda liri mu mannya ga mwana, omwana wa ddembe okuvunaana oba abakuza. Ne bwe giwera emyaka 18 omwana gy'ategeererako, wa ddembe okgenda mu kkooti n'agamba nti ettaka lyange baalitunda mu bukyamu. Maama yangulira ettaka nga lyange, oba taata yangulira ettaka nga lyange, yaligula nga lyange. Ettaka ly'oguze mu mannya g'omwana aba talinda kusikirwa already oba omuwadde ng'oli mulamu. Oba ntegeerekeka nti bw'okeera ku makya n'ogamba nti Ssentongo Frederick Lugonvu, poloti eno njiguze nga njigulidde mutabani wange bwati ne bwati, oba omuwadde mu bulamu, era yaba asigazza obuyinza okutunda oba okusalawo obutatunda. Naye kusoomozebwa ki okukirimu? Security eyamba mwana, gwe tekuyamba. Singa okeera ku makya n'ogula poloti n'ogigula mu mannya g'omwana, kitegeeza poloti eyo bw'ogigula mu mannya g'omwana, naddala bangi babyogera nnyo ng'ali bweru, naddala bakazi, n'ozimbako emizigo, n'oteekako oba shell oba n'okolerako ki, buli ky'okolerako kiba kya mwana. Ennyumba zonna eziriko za mwana. Bw'okeera ku makya n'ogamba nti poloti eno njiguze nga yakalyesuubula Innocent Kalemba, ngezezza bugeza. Naye ng'olina abaana 4, okiwulira bulungi, olina abaana 4, n'ogula ettaka, n'ozimbako amaka, n'ozimbako ebizimbe, naye ng'ettaka waligulamu Innocent Kalemba kalyesuubula. Bano abaana tebalina, oba ntegeerekeze, tebalina mugabo, kubanga lino lyolina k'osigazizza wakagula mu mannya ga Innocent Kalemba kalyesuubula. Bali bajjongejo, bakanyaama, batongota, nampulula, tebalina, tobawadde. Tobawadde. Eyo y'ensobi emu ezikolebwa. Olina abaana 3, oyagala ettaka digula mu mannya ga mwana. Okuggyako ng'osazeewo nti ettaka oligula mu mannya g'abaana bonna bameka? 3. Olwo bonna obawadde. Olwo bonna obawadde. Ekirala bwe kijjira, ngambye nti gw'oba omuzadde nga gwe omuzadde obeera toyina kako. Bino ebintu bikolwa abantu abafunye ku ssente. N'oba n'amakaago n'oba n'ebyobugagga byo, n'oga nti eyo faamu ngiwadde mutabani wange, eri ngiwadde oli n'eri ngiwadde oli, n'obawandiikira. Okitegeera? Naye si kwe kubanga ke kapoloti k'osookeddeko gwe ng'omuzadde okagule mu mannya g'omwana, kitegeeza gwe tolina, mwana y'alina. Era buli ky'oteekako kiba kya mwana. Amaanyi bwe gagamba kiba kya mwana. Ekirala, ebintu bikyuka. Singa ntuuka akaseera ne njagala okutunda poloti eyo, binkutekutemu, nfunyemu obuzibu. Singa ntuuka akaseera ne njagala okutunda poloti eyo, okimanyi nti ate omwana oba olina kudda mu kkooti, omwana n'akuwa olukusa. Tuli ffenna, olina kudda mu kkooti, omwana n'akuwa olukusa nti nze Ssentongo Frederick Lugonvu nzikiriza maama wange atunde wano ku kakwakulizo kano ne kano ne kano, era omwana yakuwa obukwakulizo kubanga wakola ki? Wamuwa, wamugulira, kiri mannya ge, kike. Kati buli ky'oyagala okukola ku ttaka eryo obuyinza bubeera bwa mwana. Omwana ne bwaweza emyaka 18 naga nti maama fuluma wano, ofuluma kubanga wawe.
ate nga tubirabye kubanga tuzaala mibiri. Ozaala omwana ng'olowooza anaaba mulungi, omwana n'atuuka n'afuuka ekizibu n'akugoba. Olaba akugoba ku by'atalinaako sheya, naye teebereza nga wagula mu mannya ge. Ne bw'otuuka oba tokyasobola kutunda, obeera tokyasobola kutundawo, ne bw'oba ng'ekizibu kikutwala nga kikumalawo, olina kuddamu kufuna konsenti ya mwana. Omwana naga nti nzikiriza. Kye simanyi oba kiriko emyaka. Kiyinza n'okuba nga bw'aba akyali wansi wa 18 talina kyajja kukola, ako sinnakazuula bulungi mu tteeka eryo. Naye nga bw'oba otuuka nti njagala kutunda, njagala kulizinga, njagala kukola bwe nti, mwana yasalawo kubanga ettaka liri mu mannya ga mwana. N'olwekyo mwegendereze nnyo mu bintu bye musalawo. Oyinza okusalawo ekintu out of excitement naye nga kigenda kukusiba emyaka n'emyaka. Nga kigenda kukusiba emyaka n'emyaka. Ettaka olitadde mu mannya g'omwana oba mu mannya g'abaana, ke kataka kokka k'olina, kitegeeza gwe tokyalina kya bugagga. Bw'okeera ku makya ng'olina abaana 3 oba abaana 2, n'ogula ettaka n'olissa mu mannya g'abaana abo 3 oba 2, nga we wantu w'olina, owookuna gw'oddamu okuzaala olina mmukolera bibye. Kubanga kuno taliiko. Kuno taliiko. Ekirala ky'osobola okukola kwe kuddamu okutuula n'abaana, abaana ne bakkiriza okutransfaringa obuyinza babukuddize nti ffe Sajjabbi, Mbabazi ne Lugonvu tukkiriza obuyinza bwe tubadde nabo ku ttaka lino tubuddize maama. Naye process eyo gibalire wakati w'emyezi 3 ku mwaka ng'etambula. Ekizibu ky'oba olina kibeera kyaggwawo, kyakulya dda. Kiba kyakulya dda. Naye ng'eno ensobi gye wakola yakwanguyira mu kola. Kubanga okeera bukeeza okuwandiika ne bw'aba looya nti nzikiriza ettaka lino ndiguze mu mannya ga mwana wange era yalinako obuyinza, tewabanga amugobangawo. Naawe weesibye tomugobangawo. Tewabanga amugobangawo era tewabanga atunda, tewabanga ssaawo kyonna kyataddewo okuggyako ng'omwana amaze kukkiriza. Okukkiriza kw'omwana kwa myaka 18 kudda waggulu. Olwo kwe kwetegeerera. Kitegeeza nti naawe weetiddemu, tewabanga abaako kyassaawo, tewabanga amugobawo, tewabanga atunda, naawe tolina kutunda. Okategedde akantu ako nti omwana omuwadde obugagga gwe n'oteesigaliza kantu konna. Wano mu kusooka kyanguwa, naye gye bujja in case of anything kitabuka. Kaakati tuddeyo. Singa ozuula ng'omwana gwe wawa eby'obugagga mu bulamu n'ogula mu mannya ge, ate okizudde nga si mwanawo, si gwakola ki? Si gwamuzaala. Bajja kusooka kutunuulira mu ndagaano. Omanyi ekigambo kiba kimu ne kitegeeza bingi. Tukitwale nti nze nkuzaala Pawulo. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu. Nga ntegeera bulungi era nga sikakiddwa. Ettaka lino ndiguze mu mannya ga Pawulo Lutaakome. Ndiguze mu mannya ga Pawulo Lutaakome era yalirinako obuyinza. Omanyi akagambo ke tulabidde okusaawo? Ndiguze mu mannya g'omwana wange. Era bwe batuuka ne batunuulira nti omwana si gwamuzaala, naye wano tewakiraga nti omuwadde nga mwana wo. Wamuwanga Pawulo Lutaakome kubanga etteeka likkiriza okusanga obusanza wadde sikuliinaako Luganda n'enkuwa. Okitegeera? Kati kali aka mpadde omwana wange. Bw'okeerabira kooti ne bw'onaagendayo okuggyako ng'olina munnamateeka mulungi nnyo oba wamala dde okweteeba, wawa Pawulo Lutaakome wabula nga tomuwadde nga mwana wo. Omuwadde nga Pawulo Lutaakome. Era omukazi wadde mbugamba nti omusajja oyo tabasiriwaza. Twagenda okufumbirigano yakimanya nti ono omwana si wuwe. Era yamuwanga tamuwadde mwana we naye ng'amuwadde nga omwana wa mukyala we. Owulira akantu ako. Okuggyako singa okeera ku makya noga nti mpadde omwana wange Pawulo Lutaakome, n'okizuula oluvannyuma nti si mwana wo. Kyokka era nayo
bw'onaasanga sayidi eringa erina bannamateeka abalungi bajja kukubirayo mbuuza lwaki nti osobola okuba ne biological ne adopted. Biological oba adopted. Era oli ajja kugamba nti yamuwa kubanga yamuadoptinga. Ze nsobe ze tukola out of excitement nga tulowooza nti abaana baffe tubawa essanyu naye nga tulina bye tanneekenneenya ogenza okukizuula omwana gwe wawa si wuwo gwe waguliramu ettaka eryo kwotudde. Imagine nga n'ennyumba kweri. Imagine nga n'ennyumba kwekola ki kweri. Maama atuuka n'akugoba kubanga maama mwana we. Kakati ate gwe tuli taata. Ogamba nti nze nawa Paulo Lutankome. Paulo Lutankome gwe nawa nti wamuwa. Naye era tewatulaga nti omuwadde nga mwana wo. Ye ne bw'oba nga wakiraga nti omuwadde nga mwana wo. Mwana wo muki? Biologically adopted oba. Ze nsobi ze tukola. Singa ozuula ng'omwana gwe wawa si gwamuzaala owaddaako n'ogenda mu kkooti basobola okuwuliriza. Kisinziira n'omulamuzi embeera gy'omukoze eki gy'omusanzeemu. Waliwo omulamuzi, abalamuzi abasinga bw'aba asala omusango, manyi abalamuzi bano bamanyi amateeka, naye buli lw'aba asala omusango asooka kudda mu kasonda nga yinabuza nti singa nze. Era kyova olaba abalamuzi abakazi nga basala emisango gy'abakazi n'egy'abaana kusobya ku baana kukola ki babeera bakambwe. Okitegeera, abalamuzi abakazi nga basala emisango gy'abasajja obutawa buyambi babeera bakambwe kubanga akiyingizaamu singa nze. Kati omulamuzi gw'onaasangawo naye ajja kutegeeza kinene nnyo ekyasobola kibayinga oba takibayinga. Judgment bw'anaagiwa kinaasinziira. Ajja kugamba well wawa Paulo Lutankome wamuwanga omwana naye tolaga nti wamuwanga either biological oba adopted. Sayidi eri ereese obujulizi obukakasa nti wali okimanyi nti ono omwana si wuwo, wabula gwe kennyini wayogera n'ogamba nti ab'ewaffe sijja bategeeza. Ne bw'oba nga tewabyogera mu kkooti asinga okumatiza omukooti yawangula omusango. Ago ge mazima. Omukazi ajja kujaga nti kituufu omwana si wuwe era nange sikiinaako buzibu, naye mwami Kabanda yakimanya nti omwana si wuwe. Ekyo yakimanya nti omwana si wuwe era n'agamba nti nze kamuwenga bukyali kubanga singa naafa nga simugabidde bano bajja ab'ewaka bajja mulwanyisa bamugobe. Owulira obujulizi obwo osobola obugaana. Ne bw'ogamba ne bw'osiita ebigerajaga nti ebyo abyogeza busungu kubanga twafunye obutakkaanya. Naye ensobi wagikola ddi? Mabega. Excitement. Owadde omwana ettaka oliguze mu mannya ga mwana ke kataka kokka kokka koolina omwana awezezza emyaka 3 ettaka liri mu mannya ga alina obuyinza obulitunda wadde kuliko ennyumba yo. Okitegeera? Kati va ku ekyo tunuulira bano baatugule mu mannya g'omwami n'omukyala. Bwe tuba tugula tugatte. Ekyapa kibereko omukyala n'omwami. Bino ebigambo bikambwe bibi era abakazi tebajja byagala. Naye njagala okutegeeza gwe omukazi nti ennaku zino abakazi bakozi nnyo. Abakazi bafuna obusente n'agula ettaka omusajja n'amugamba nti nteekaako naye ng'omusajja takoze eki tataddeeko. G'oyinza okuwulira ng'ekiri ku sayidi y'abasajja bokka naye naawe weerowoozeeko nga gwafunye ssente n'ogula ne kugendako erinnya ly'omuki ly'omusajja. Kati ninnyo kansooke nkutegeeze gwe omuzadde, njagala kutegeeza bw'obanga oli eyo weebuuza essomero ly'ogenda okussaamu omwana wo. Abazadde bangi abali emitala bw'amayanja nga famire yabafuukira ekizibu, omwana baamufuula olusuku. Kyokka mu kumufuula olusuku saavisi gy'afuna si yeeyo. Oyinza okuba ng'oli wano mu Uganda nga weebuuza omwana wange nsobola mmuteekawa, mutwale ku Hillview Primary School Matanga. Hillview Primary School Matanga liri Masaka City nga wakava eruka yaawo.
oyita Lukaya, abamanyi Butende ali ku kkono, Matanga ali ku ddyo. Ne bw'oba ng'olinnye taxi, gwe gamba wa taxi yena nti ntwala ku stage eya Hillview Primary School Matanga. Matanga mu town wenviramu. Olutuuka ofuna boda ya 10 ku 12 essomero boolirengera. Twalawo omwana wo okuwandiisa abayizi kwatandika dda. Simanyi oba ebifo bikyaliwo ebiwera. N'olwekyo ddoka zambwa bakubira akasimu obaga nti njagala kuleeta mwana wange, obaga nti njagala kuwandiisa mwana wange. Jjukira nti emifaliso, mabaafu, bidomola, masowaani, bikopo ebyo mwana abisangayo ku ssomero. Aleeta bino bye yeetaaga mu bulamu obwa bulijjo just. N'olwekyo genda ku Hillview Primary School Matanga. Essomero lye nneesiga lye nsobola okugamba nti essomero eryo twalayo omwana we ye Hillview Primary School Matanga. Bw'oba ng'oyagala omwana wakyusa obulamu, n'endaba y'ebintu, n'ensoma gy'asoma, n'embeera gye yeeyisaamu, embeera ennungi engunjufu, ojja mutwala ku Hillview Primary School Matanga. Ssomero lya mulembe, ebyenjigiriza byebyo, ebyokuzanyisa weebiri, liri wagazi, amasannyalaze weegali, amazzi weegali, basula bulungi, balabirirwa bulungi, baliisibwa bulungi. Tuve ku masomero ag'omwana Kawunga, eyo enkola twagidibya. Omwana Kawunga, omwana bijanjalo nedda, eyo enkola twagidibya. Baaniriza enzikiriza zonna ate ewatali kusosola. Okumanya ebisingawo bakubire ku ssimu. Webale nnyo okweri wansi awo mbadde sinagirengera. Bakubire ku ssimu eyo gyolaba wansi eya 0752 64 74 22 0752 64 74 22 ye Hillview Primary School Matanga. Gwe bagambe nti omwana wange njagala asomereko ku Hillview Primary School Matanga. Ebisale bisoboka ate nga tebamenya muzadde nedda. Tubadde tukyayogera obuntu buno. Olwaleero twefumiitirize. Tunuulire ekintu ekirala nga muguze Mannya 2. Ebintu ebyo biyamba security. Security singa omukyala ayagala okutunda oba singa omwami ayagala okutunda ng'omukyala tannakkiriza. Tutegeeragana. Singa omukyala ayagala okutunda ng'omwami tannakkiriza oba singa omwami ayagala okutunda ng'omukyala tannakkiriza tebasobola kutunda. Bino abasajja bye bayita emabega ne batunda ettaka ewaka. Kasita ettaka libaako Amannya 2 tasobola kutunda. Kasita libaako Amannya ameka 2. Kitegeeza ne bwe kuba kutunda abatunda balina kuba 2. Kizibu nnyo gamba nti nze Ssentongo Lugonvu ne mukyala wange bwati ne bwati tuguze ettaka lino liri Mannya gaffe ate mu kutunda ne ngenda ntunda nzekka. Kizibu. Liba ly'abameka? Oba yassaako ssente oba teyassaako liba ly'ababiri. Ne bwe mufuna obutakkaanya nga bwakwawukana ne bwabanga ku ttaka lino teyassaako wadde 10 naye nga gwe wassaako erinnya lye mugabana. Buli kyabugagga ekiri Mannya 2 muyina okukigabana. Bwe mubanga temwalaga percentage ono gyesako nono gyesako naye nga mwalaga balaze nti muguze, kitegeeza mwagulira wamu, muyina gabanira wamu oba wakati. Ne bwe mubanga omukazi omuyinamu omwana obanga tomuyinamu naye muyina ebyobugagga biri bye mwagatta. Ettaka oba nnyumba oba akeedi mwagigula Mannya ga 2. Omukazi ne bw'onaakeera ku makya obadde ku kyeyo obaddewa n'oweereza ssente omwami n'ogamba ate kinaawulikika kitya, ettaka tuliteeke Mannya ga 2 tuteeke mugange n'ag'omwami. Omwami ne bw'onaagenda okukomawo ng'awasiza n'ogamba nti mwawukana va mu ttaka lyange muyina oddigabana kubanga liri Mannya ameka. Era buli muntu yenna yagula ettaka nga liri Mannya 2 naye ng'owokubiri gwe wassaako talinaako share, ssente ze yassaako Mannya muli 2. Ekyo kikola nnyo ku ttaka nga kwe kuli ennyumba ey'amaka. Osobola okugamba eno nnyumba y'amaka tewali gye yalaga. Era ne bwaba ng'omukazi oyo yateekebwako oba omusajja yateekebwako nga yafa, bw'oba otunda abaana be oba abooluganda be yassaawo ng'okusigala nga baadministrator be balina okusooka okukkiriza. Ettaka liri Mannya 2, omu yafa, wasigaddewo omu. Tolowooza nti bw'afa gw'omu n'osigalawo olina obuyinza obutunda. Oli eyafa yalina ababe abalina okugabana omutemwa gwe. Era badde mbogamba nti ffe tetutunda.
badde mbugamba nti tetutunda so bwe buwaayiro bwe tweteekamu naye nga tetubulowoozezaako excitement oba pressure. Era nze mbadde njogera ne lawyer wange naŋŋamba baafuna issue nti famire yaabwe omukyala lawyer ate mulamuzi omwami lawyer bombi b'amateeka n'ewaka mulamu w'omukyala lawyer naye ekintu kyokka kye baagatta amannya ge maka ge basulamu ge bakulizaamu abaana baabwe nti ne bwe mwawukana abaana basigale nga balina ekibagatta okitegeera mwena temujja kutunda naye omukyala bw'atuuka ng'alina ky'ayagala okugula nga kya bukadde 3 ng'alinako 2 omwami tamugamba nti nteekaako nedda amugamba bugambe nkuwadde teeka mannyago okitegeera n'omwami bw'atuuka ng'alina ky'ayagala okugula ateeka mannya ge abasinga bakiwuliranga obuteekulaakulanya naye omulembe we twatuuka okwawukana n'okufuna obutakkaanya tetukyasobola kukipredictinga nti enkya bajja kubeera bonna naye akaseera katuuka nga mwawukanye ng'ebyobugagga bye bibeetemyatemya naye bwe mubanga ekintu kino mwakigonjola mu ngeri eri wise omukyala alina ebibyo omwami alina ebibyo omukyala alina byayagala okukola omwami mukwatireko omugulireko naye bibeere mannya ge bibeere mannya ge mumanye nti gano amaka ge gali mannya gammwe 2 ku lw'abaana be mugatta ekyo kigenda kumalawo enkaayana n'olwekyo kati ne kituleeta ku kiri omwami wasanga omukyala yagula akataka ke era kali mannya ge gwe n'ofuna ssente ozimbe buli kintu ky'otadde ku ttaka eryo si kikyo buli kintu ky'otadde ku ttaka eryo si kikyo era waliwo sinaariyo eriwo taata n'omuko bali mu kulwana taata yawa muwala we ettaka omuko n'aleeta ssente ne bazimba biiki omuka agamba bino byange taata agamba nze ettaka naliwaane muwala wange era omusango gujja kukomekkerezebwa nga omulamuzi waba abalemesezza alemereddwa okugamba nti muteeseganye omusango gujja kukomekkerezebwa nga bagamba nti gwejjako bye wassaako kyokka obuzibu obuliwo kwe kubanga ettaka lya mukyala ekizimbe ekiriko kya bukadde 5 omukyala alinako obukadde 100 omwami alinako obukadde bimeka 4 ajja kugamba nti gwejjako ebibyo ebyobukadde 4 olekeko ebyobukadde 100 onaabyawula otya onaabyawula otya nti 100 kyo kyagula mabaati kyagula sementi omukyala alina ettaka taata yamuwa ettaka ne bagwa mu mukwano n'omwami era aveene etuziba ebintu bingi ne bitubonyaabonya emyaka egiddako ne bagwa mu mukwano n'omwami omwami n'aleeta ssente ne bazimba biiki egimanyi bali mu gikayanira mu mawulire naye amazima okuggyako musajja munnange ng'alina bannamateeka abalungi naye omusango muzibu nnyo omusango muzibu nnyo kituufu ebizimbe bye wazimba bibi omukazi talina mumaliye nti agiyinamu nti mwajawula mutya kiriwa kye wazimba omukazi kyataazimba nti anti kaakati omukazi bwe yaleetanga nange nga ndeeta omulamuzi kyasobola okukola nti mubalirire ebizimbe ebituddeko mugabane si mutunde kubanga okutunda kutwaliramu n'ettaka naye mugabane omukyala wafuna omwami omukyala olina ku busente oba okuba kyeyo wasanga omwami yagula akapoloti kamulemerera okitegeera kalina mannya ge gwoleeta that excitement gyoleeta eyakatuzimbe tuve mu bupangisa akazimbe kano tuzimbe tuve mu bupangisa nasanga omwami yazimba dda era bye mukaanira mbu simanyi nassaako okuggyako nga bakuwuliriza nnyo naye ettaka liri mannya ga mwami buli ekigendako kibalirirwa mu mwami toyina bukakafu nti wassaako bantu bameka abakuuma risiiti za gundi eza hardware
Era abantu bameka abafaayo okulaba nga risiiti yadiwe yeri Mannya ge. Ne bw'onaaleeta abajulizi nti natumanga wa booda yaleetanga sementi, omwami ajja kugamba nti wamutumanga naye olw'okuba nabeeranga bize nga nkola sente nze nazikuwanga. Okiwulira? Kaakati bino bye bintu oluusi bye tukola ne tuteefumiitiriza. Issue nga zino ne zitulya mu bukadde. Waliwo omwami yali awo yayina amaka Nalukolongo, era kyekimu kyekimubonyaabonya, yali myaka 7 anoonya wapangisa. 7 anoonya wapangisa. Yagwa mu mukwano n'omukazi, omukazi n'aleeta sente nga bwe bazimba, kaakati ne batuuka ne bageddiza. Yaleetanga sente ng'omukazi poloti yaani yiye. Yasanga omukazi yagula dda poloti n'amugamba totawaanagula. Jangu tuzimbe wano, tekiba kibi era kyandibadde kirungi, naye ebikiddirira singa mufunamu obutakwatagana oba obutakkaanya. Njagala ombuulire nga gwe taata w'omuwala gwe kennyini, nga gwe taata w'omuwala. Omusajja ye yazimbanga, muwala we najja n'agamba nti taata, omusajja atwala ettaka lyange n'ennyumba yange. Osobola okuwuliriza omusajja nti nasangako sente. Ojja mugamba bw'oba oli musajja, lwaki tewagula ewuwo n'ozimbira famire? Lwaki tewagula ewuwo n'ozimbira famire? Abasajja n'abakazi, wasanga oli yagula dda poloti ye, gw'oteekako sente kubanga zikwokya. Bw'owulira nti oyagala mwezimbe, mugende mugule wapya, obanga wali Mannya gammwe nga musazeewo okwegatta, naye nga mugobera ne biri bye nabagambye. Omulembe oguliwo kasita mumala okufuna amaka agabagatta, ke kaseera omukyala akola ebibye n'omwami akola ebibye, okwewala entalo ezeeyongedde mu maka g'abagagga, ekibeetemyatemye n'okwetomereranga ku geeti n'okwepangiranga abatemu. Tewali kirala, ekibeetemyatemya baakola endagaano mu by'obugagga ebiraga nti beegasse, kati batuusa akaseera okwawukana. Ate gano ge mazima agakaawa ku basajja, ne bw'obanga nga mukazi omulinamu abaana 5, never expect abaana okudda ku sayidi yo. Eva babeera ku sayidi ya maama, tuba ku sayidi y'abamaama. Era tujja kugamba nti gwe genda, ate era kino nkiwagira nti mu bulamu bw'ensi eno bw'ofunanga obutakkaanya n'omukyala, okusinga okugobera omukazi mu muzigo n'abaana, gwe genda mu muzigo okole buto. Gwe genda mu muzigo okole buto. Era ensi yonna togamba ge mazima, kubanga bajja kulaba bubi nga omukazi n'abaana obagobe bali mu kuwambata, bali mu muzigo, nga gwe ennyumba ogisigaddemu. Ebyo byonna bye tuyitamu eby'obulumi, nga wazimba amaka ago mufunye obutakkaanya, baaliwo ekiriwo babagobye mu maka, nodda mu muzigo. Obwo obulumi bw'owulira gabeera amaanyi agakozesa ozimba ennyumba endala nga bwasobola okuzimba eyo. Naye ekyo kyanguwa ng'okizudde ku myaka emito. Kijja kuzibuwalira ng'okizudde ku myaka 5. Nkimanyi nnyina abasajja benjogera nabo, nga kyekiri mu babonyaabonya, nga mu maka mw'oli naye ng'olinga gwe baasenza obusenza. Nga mu maka mw'oli naye ng'olinga gwe baasenza obusenza. Ng'onoonya attachment gy'olina ku by'obugagga terabikako, naye ng'ensobi wazikola emyaka mingi emabega. Wagikolera mu mukwano. Tosalirangawo mu busungu, tosalirangawo mu ssanyu lingi, tosalirangawo mu mukwano mungi, ojja kukola ensobi gy'ojja okwerabira enkya. Omukazi n'akeera ku makyawo ne yeeyambula muli mu mukwano mungi, naga bebi mbadde nsaba benzi gimpe, osobola ogimuwa olw'ekizimu ekikutembye n'obirowooza enkya, noga naye nagabye benzi yange ate nga wagigabye. Era abatemu bangi bakutega mu mukwano ne bakusayiningisa. Buli lw'obanga otamidde weewalenga nnyo okusalawo. Lava etamiiza. Lava etamiiza ng'omuntu ne bimugamba takyabitegeera. Abasajja n'abakazi, ensonga ze twogeddeko tuzirowoozeeko, ensobi ezo zireme tukosa gye bujja. Okoze obusente bwo obutadde ku ttaka omusajja lye yagula nga tolinaako wadde sheya. Ojja genda okudda okuva ku kyeyo ng'owuza gwe naweerezanga sente ensanze awasirizzaamu mulala.
wazimuweerezanga ngani ng'ogenda okugula ettaka Mannya g'omwana sookanga kwetegereza nti ddala weewaddeyo olimuwadde kubanga process gy'oyitamu okulimuggyako nnene nnyo ekubisa emirundi 10 process gy'oyitamu okulimussaamu. Abaana bakeera ku makya ne bagamba taata va mu byobugagga byaffe n'obabuuza ebyobugagga ebiriwa nga nze nabibagulira nti naye watuwa kati genda ate amateeka bwe gagamba. Nyina gwe njogedde naye kirowoozeeko buli ng'olina ky'ogenda okukola ekikwatagana n'endagaano kirowoozeeko. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu ettaka lino ndiguze Mannya ag'omwana gundi ne gundi oba ndiguze Mannya aga gundi ne gundi omuwadde okuli mujjako muganda wange lutalo lusozi gambalagala. Omusajja ali awo gundi ali awo Nalukolongo yayina essanyu simanya ye manager wa birole biki yasanga omukazi alina akataka mugato tawaana ate kakati tugule eddala nga nerina oweriri leeta ssente tuzimbe wano n'azimba amaka n'emizigo ziboys kota ku ttaka eriri Mannya g'omukyala. Era kino nkibagamba omwami yenna tokalubiriza mukazi ettaka ko mutudde bwe libanga liri Mannya ga mukyala ne bwe kibanga ekizimbe kyakalina kikyo awo siwawo awo siwawo kyokka kiyinza okubeera ekizibu okutula n'omukazi oyo nti akeedi eno twawukanye tugabane kubanga bangi abaawukana baawukanira mu busungu. Olaba bw'ogenda okufuuka emmomboze ku myaka 6 olaba bw'ogenda okufuuka emmomboze ku myaka 5 naye ng'ensobi wagikolera myaka 3 olwa excitement n'obutalowooza. Kirowoozeeko ng'ogenda okubaako nekyosalawo. Omwana mutwale ku Hillview Primary School Matanga, ssomero lya mulembe lya primary, bayingiza abayizi P1 P4 lekoma ku P7 naye abayizi bayingiza P1 P2 P3 P4. Omwana wa P5 owa P6 n'owa P7 ayina kubanga abadde mu system munda eya Hillview Primary School Matanga, Masaka City. Okumanya ebisingawo lya kisulo kyokka, okumanya ebisingawo ojja kuyita ku ssimu eya 0752 Nkagamwenya 0722 Nkagamwenya. Manyi kyekisinga we are the ambassadors teri yatusinga omufalisa ebikozesebwa omwana we ku ssomero gyabisanga amazzi n'amasannyalaze wane waffe byo nga twabigonza ebisale by'essomero bijja mu nsawoyo wereeta omwana wo oddeko sirike bikke kimbejja n'akinangira bwe tutyo bwe tuyisa omwana wo tulabirira omwana wo tajulirira waka buyonjo n'empisa okusoma first class ssomero lya primary boarding yokka Hillview Primary, we are the ambassadors. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Kikolenga Lugonvu. Tuwuliriza